Leero bannakisinde Kipipopo era abakkiriza mu kibiina ki National Unity Platform bakedde ku kyalo Jjumbe Nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso okwetaba mu kuziika munnaabwe amanyiddwa ennyo nga jjajja wa People Power eyavudde embulamu bw'ensi eno olunaku lw'eggulo. Okuziika kuno kwetabiddwako ebikongo okuva mu kibiina ki National Unity Platform abakulembeddwamu omubaka wa Kyaddondo East era ssentebe w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukolo gw'okwerekera omugenzi gutandise na kusaba okukulembeddwamu omusumba atwala ekitundu kino Julius Matovu era ng'ono asabidde n'abakulembeze b'ekibiina kino Katonda okubayamba batuukirize ebigendererwa byabwe mu nteekateeka ze baliko ez'okulwanira emirembe mu ggwanga. Pola yiisa obuki ojja kukola ki nange nsaba mutuuke kyokka asabye abantu naddala bannabyabufuzi obuteemalamu n'ebintu eby'oku nsi wabula n'abasaba essira basinge kuliteeka ku ebyo ebinaabayamba nga batuuse mu maaso ga Katonda. Mu kujubanira bwereere ebintu bya kiseera n'omuntu ow'okungulu aggwawo ate omuntu ow'okungulu tamatya. Ababba ettaka bya nammwe mulibbe bw'olifa bakuziikanga muyiika. Mu kuziika kuno akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akozesezza omukisa guno okutegeeza abakungubazi ebimu ku byasuubira okubakolera wakati ng'akutte obukulembeze bw'eggwanga. Era nze bwe naabeera pulezidenti buli wa poliisi asenga okufuna omusaala omutono ajja kufunanga miliyoni emu. Omusawo asinga eddaala erya wansi alina okufuna miliyoni namba. Omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa miliyoni. Kyagulanyi ategeezezza nga bajja okukola ennyo okulaba ng'atereeza embeera z'abasawo abasomesa wamu n'abakulumba by'okwerinda. Kyokka akuutidde bannabyabufuzi naddala babaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo ku kkaadi ey'ekibiina ki NUP okusigala nga banywevu wakati ng'ekibiina kyabwe kifuna okusoomoozebwa okw'enjawulo buli lukya. Mumanye nti obuzibu bwaffe obusinga era obusookerwako ly'effugabbi. Ebiseera ebisinga Museveni abadde akozesa abo abeesimbyewo kuba abapoliticiani abasinga obungi sigamenti bonna naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna. Ekyennaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene. Mu kwogerako n'abawagizi ba People Power beetabye mu kuziika kuno bategeezezza nga bwe bafiiriddwa omuntu ow'amaanyi eyali abeegasseeko okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Era ye muzira gwe tuyinza okugamba omu ku abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga tebakyusiza kirowoozo kyabwe nga bawogera ekibiina kya National Unity Platform. Yabadde akyoleka lwere ng'atambula n'ekifaananyi kya Honorable Kyagulanyi Ssentamu mu kifuba abasinga obungi n'enkofiira baswaza okujambala batya okujambala naye yabadde ajambala mu buli bifo byonna ng'atambuza enjiri atambuza ekigambo eky'enkyukakyuka. Naye ono libadde eddoboozi mu bakadde bakakasa nti bonna bagenda kwenyigira mu nkyukakyuka eno esobole okukolera abaana baabwe. Naye jjajja abadde takyusa kigambo kye nga bw'agamba nti change ng'aba ategeeza change. Kino kyakulabirako kinene nnyo eri abakadde nga bamwami Kibalama okutiisatiisa kubeerawo. Naye njagala okubabuulira nti omukyalo ono alese ekyokusoomooza ky'amaanyi nti ye abadde tatya kufa. Omugenzi Elisi Babiri afiiridde ku myaka 75 ng'abadde mutuuze Natete mu ggombolola y'e Rubaga era ng'anajjukira okulwanirira okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga ey'emirembe wadde ng'abadde akuliridde mu myaka. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, gambuuze mu ddiiro lyo.